kati omulongo anti babazaala muzaale kati gwe omuzaala omulongo Kizza sinza muzaala yes nze ndi mulamu we gw'oli mulamu we yes ndowooza olaba ali mu kususubukako atwala obudde n'asusumbukako mpolampola n'afuna omubiri omupya yaba yeeyubula buddakika afuna omubiri omupya yes alya mmere ki omulongo Kizza alya amagi amaganda amagi g'enkwale asobola okulya bisikuiti asobola okulya ekibumba watusooke tumulemu talika sooke tumulemu tuwummulemu nabantu yali gyageze awo wenkobye Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. weewaawo tukubuuzaako gwena gy'osinzira okubanga ogubira Lubalusewa TV naga buli wondaba omanyirawo nti nkomyewo ne program nsonga ku nsonga ate n'olunaku olwaleero ndi mu maaso wano oba ali mu maaso gammwe mukyala agenda kuba atubuulira yaani abeerawa kiki kyakola era lwaki atwegasseeko tusobole okuba nga ate tumutegeera. Nze Ajje Samuel okuba nga nkutuusaako ensonga nga bwe zirina okuba nga ate zitambula mu mbeera yonna. Bagamba ki abafunye okusoomoozebwa tubasaasirako ate nammwe abafunye ebirungi tubajagulizaako. Bingi ebitambula ku neeti tujja kuba nabyo tubyogerako mu programu zaffe ezinajjaawo ezya Kanayo Kyani Zubeda akutte wansi ne waggulu olwa muwala we. So katusooke tutambule ate mweno programu gye tugenzeemu tube biki ebigenda okuba nga bitambula. YM Property Consultants bano nno nga basangibwa Matugga bagamba bakola ku by'amataka. Bajja kuba ate nga bakuguza ettaka eddungi bakola ku moroka enkadde. Oyagala mu kuvuga moroka nkadde moroka empya nagga omukyala teyeetaaga moroka mpya n'oba n'enkadde omutuuzaamu n'osobola okuba nga ate okola ki otambula. Anti omukyala naggamba omukyala ye kyayagala kiba mu mmotoka taliiko mpya oba nkadde. So agenda mu YM Property Consultant and real estate bajja kuba bakutuusaako empeereza ennungi ddala. Asooke mubawo omugenyi waffe leero atubuuzeeko mujja kumanya ki kye tugendamu olunaku olwaleero. Tusanyusa okulaba nnyo. Kale sabona kusanga. Ddoboozi lyafudde wadde okuba nduulu. Nedda mukwano. Nange obasanga. Amiina. Okay, buuza kuba tulaba tusobole okuba nga ate tutambula n'embeera. Okay, hi guys. I'm called Princess Tiana and I'm a student of Dr. Rasa Maenge. He's a powerful spiritual healer, a native doctor and also a seer from Uganda, and he works worldwide.
Wanji mama. Amannya agange nze Princess Tiana nga ndi muyizi wa Jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu mu ndwadde ez'ekinnansi asangibwa mu Uganda era he has branches. The main branch eri Jinja, second branch eri Kampala Munyonyo, then the third branch is in Busia. Jjajjani? Jjajja Lwasa Mayinja. Ayasa Mayinja. Era bw'oba okiyita. Ekigambo ekyo kya Luganda. Ayasa Mayinja. Jjajja Lwasa Mayinja. Lwasa Mayinja. Liva ku bajjajjaffe. Yesebo. Okay. Era tewali kimulema, tewali like buli kimu. Omuntu aba ayasa ejjinja nga liri awo talikutte nako. Yes dear. Alinnyako bulinnyati. Ate gwakufuna atya gwe oluzungu bwotyo? Tubeerayo kuba era mu buwangwa sigamba nti bagenda kukola ku Bannayuganda bokka. Okay. No. Tukola ku bantu bawabwewa ebiseera ebisinga. That's why I always use English. Okay. Yes, for our customers that are abroad, USA, UK, London, Boston, Australia, like worldwide. Wanjima. Yeah. Kyosiba itotomera. Nagudde mumbi. Ekiza mwina be mukolako n'abali ebweru. Nga baluzungu. Asinga kola ku bantu bawabweru. Feta tuliko. Sigamba nti tatuliko oba tabaliko naye muntu kale abantu abasinga bakolako bali obweru ate kati bana Bannayuganda ebiseera ebisinga tabawa nnyo obudde. Okay. Naye nga woboze ng'olina obuzibu na wakolako tagaana kukolako. Akola ku bizibu ki ebyo maama? Akola ku bizibu bingi like court cases. Akola ku court cases. Zino court emisango gy'omu court. Yes mukwano. Nagukola ki? Omusango ogwalema. Nga gugambye nti omaze emyaka n'emyaka nga byagaana. Bakuggyeko buli kimu. Girwamu makooti girwamu. Weebale nnyo. Gimala ebbanga. Kati oba obusonga butini nnyo gyali. Akagira bukizibu ati ng'omulamuzi agamba nti ajja owangudde omusango. Akololako kimu kyawedde dda. Wanji maama? Yes. Bano mbu tebakusasula baboosi bo. Marriages. Nina mukama wange Katabira tampa sidiza. Bano mbu ndi mu bufumbo naye sizaala njagala kufuna mwana balongo. Ab'oluzaalo? Mukwano. Katono nnyo. Princess. Yes, katono nnyo. Ogambye obufumbo nga bakola ki? Obufumbo nga bwagaana. Oluzaalo nga lwagaana? No, like no buzaalo, like if you're having miscarriages. Embuto zivaamu. Ng'embuto zivaamu oba nga gw'ogamba nti gwe buli kimu okigezezzaako ogenze mu malwaliro oba kukebedde naye bagamba tosobola funa lubuto. Obwo obusonga butini eri Jjajja Lwasa Mayinja. Yabikolako? Yabikolako. Ogambye alina branches meka? Alina branches 3 era ng'ey'okunegena beera mu USA. Nedda naawe. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe ky'amatugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda
tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda. Zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako. Kati gw'ow'ebbaala, loogi, duuka, maka, nandiki, twekwate togenda kwejjusa. Ate ke twasumuludde sitooka empya, omunayuganda wa kunyumirwa bulamu. Ketomu original, paasi, fridge, extension, njogere kindeke ki. Ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti. Yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Nedda kimukwano. Ng'ebyo byagenda okukola agenda bitwala eyo. Nga lwaki tabitwalayo? Gooza woomanyi watali buwangwa. Manema yakolere ne kimu ne kyekola kyokka. Asobola okukolera eno naye nkugamba, like now let me tell you, waliyo abantu bangi mu USA abatasobola kujja eno mu Uganda. Bayagamba jjajja, why don't you put a branch in USA so that tusobola okugendayo okitegeera. Ne bangambako nti obuwangwa tebubuuka nnyonyi. Ani yakugamba? Bwe mbulira n'ennyanja obuwangwa kyekimukwano. Ebintu ebyo bibeera mu ssubi. Ebintu ki ebyo ebibeera mu ssubi? Wano tulina essubi lirino nange ndiraba. Bintu ki? Bane bulijjo mmanyi byebyo. Munnange obuwangwa buli wamu bwe buli. Mbukate nsobola okubeera eri ebyo obuwangwa ne bintabukako. Nga bikutabukako bitya? Nga ndi bweru. Nga bikutabuseeko mu ngeri ki njagala. Simanyi oyo ebyewabi bibyo bimukubye ebikozewo ebintu byogedde. Nga byogedde bitya kisinziira kozi tebisobola kwogera bwogezi bw'ebityo. Yes. Pozi era nga waliwo ensonga, omwana asobola okulwala omutwe ne gumuluma n'otegeera nti kirabika waliwo ensonga. N'obeera bweru kati gwe jjajja lwasa omugamba bugambi jjajja neetaaga ku buyambi bwo. Ng'oli ku ssimu? Okitegeera. Yes, asobola okukolerako ng'oli ku ssimu online. Mukola video call naye. Okitegeera video call ne mukola ceremonies ku video call nga buli kimu okiraba. Yes. Gw'omufuna otya? Bajjajja buli wamu batuukawo. Yes. Gwe byokkiririzaamu? Ebiki? Ebyo bajjajja. Nzikiriza mu bajjajjange sibbi. Ebyogamba ebbi byenjagala oggyewo ogambe nti obakkiririzaamu. Okkiririza mu jjajja? Nkiriza mu buwangwa bwange n'ennono era jjajjange Kibuuka Omumbaale. Tosaba? Nsaba, gwe tosaba? Nze nsaba ni mukyala musajja mulokole. Oli musajja mulokole, nze ndi musamize. Onyiwa. Ye mukwano. Ndi musamize. Abalabi ba Lusewa TV tulira omukyala. Naye jjajja Lwasa alabika ensimbi agikuteekamu. Kuba enjogerera gy'omwogereramu eraga buli kimu kiri bulungi. Tekyetaaga kuteeka muntu nsimbi wabula kyetaaga gwe kumanya buwangwa bwo. Bajjajjaabo be baani. Ye gwe weezudde weemanyi gwe ng'omuntu. Nze nyinza okuba seemanyi. Oyinza okuba teweemanyi. Nze ajja Samuel. Nedda sitende mu kutegeeza. Yes, nga tonneezuula gwe nga ggwe. Waliwo abantu abamu nga balina amaanyi naye nga tebamanyi batya bwe balina gakozesa. Ate abamu batugamba agabaga abafere. Bagaki agabaga abafere? Amaanyi ago. Si buli maanyi. Gwe lwaki tosooka n'ogendayo gw'omufere omulabira ku kino atali mufere? Wangi? Omufere. Kandi obuzibu simba sinza mutegeerera. Amala kunfera ne mutegeera nti mufere. Anti kati gwe woolabira atali mufere. Omuntu nze gwe mmanyi era gwe sirabangako. Oba gwe nali mpuliddeyo nti ye buli kimu kyakola kitambula bulungi. Oba abantu ne bamwebaza kinaki. Ye jjajja Lwasa Mayinja simanyi nti oba mufere kuba sirabangako omuntu ajja ku mbuga ng'akaaba. Bwenziriza ssente zange bwenjagala biki bino. Yes. Ako kaki ndaba abantu bambala necklace naye akakunga kanjawulo. This is we have many types of these necklaces. Now this one that I'm wearing, it's a protection necklace. For protection. It can protect me from people's curses. You cannot curse me. You cannot put a curse on me. Tosobola kundoga n'obondoze n'okomawa. Bigenda koma mu kkubo biddeyo. Naye lwaki olimba ensi? Bangi tubalabye nga boogera batogera okumula osanga alonda obuveera. Ondabye bulungi si ekyo. Funa bwa kifaananyi kyange n'amannya nsobola ogakuwa ogenda ondogeko mukwano. Ojja koowa wekka okomewo ombuulire. Nja koowa nzekka. I'm telling the fact. Sobola kulimba. Kati negereseeyo muzigabira bwereere. Okolera bwereere? Wangi maama. Nti okolera bwereere? Nkwati guli mulimu. Mulimu.
kati anti neri mulimu kuba tosobola kukolera just muntu kansooke nkubuuza wali ogezeko mu supermarket ngenda jengula ebintu buli kaseera gy'ogenda kati osooka n'ogula ebintu nosooka n'obitwalako ewaka nga tosoose kusasula n'obagamba kankunewo mala obbirya mbasasulirawo maama weebale nnyo kati gye kiri eno mu buwangwa n'ennono bwekityo bwe kiri Madam Princess yes dear tuyina endwadde ze tulaba nga zitera okulema abasawo mwe muzikolako nga ndwadde ki kisinziira kirwadde ki waliwo abaana ne bamukebera omusujja tetugula bamu kati nga mujja eno nga mukebera kiki buzibu kimpewo za kika omwana omutaasa okuba n'empewo z'ekika n'omuto ow'emyezi obwezi asobola mukwano tekisoboka kisoboka nga lwaki nedda n'ow'emyezi ne gwe baakazaala kisoboka mbwe empewo ne zimukwata nga zaamusiima taata mwana akyayonka owakanamu kati aba kuwuwo otegere okoleki nti owakanamu batandikire kuwuwa empewo zeewammwe otegere nti kituufu nga ziwena mukola biki nawe zolaba kale n'olwekyo abantu abasinga baba kale tebamanyi naye kiba kisinziira buba bulwadde ki okitegeera bulungi ya kisinziira bulwadde ki oba bukuleese kuba ndwadde nnyingi ze bawonya era wekibanga jjajja Lwasa Mayinja tagenda kisobola kugambirawo notayo nabudde bonna ssente naye alina kyatasobola bingi byasobola okukola naye atalina byatasobola ebintu byatasobola kukola kikino nti tugeze bakuba emmotoka wayisewo emyaka oba omwaka gumu oba ebiri tagiza bwe bagibbyawo tuba tusobola okuteekawo wennyini jjajja Lwasa Mayinja kennyini n'abaako eddagala lyateekawo oba omukulu gwateekawo agenda ayigge bali ababbye emmotoka eyo ng'esobola okukomawo esobola okukomawo mu ddakiika oba sekyasobola okukozesa gwe bayita jjajja Namuzinda ze bayita enjuki oba gwe z'omanyi ng'enjuki ezo nze nerolaba ku vidiyo ng'omuntu aziyina ku mukono obiraba bulabi naye nawe kisobola okutuuka ku kati sawa zino ye mukwano nedda gwoba ogamba nti nno bajjajja tobikkiririzaamu era nga gwogamba bajjajja tebaliiyo gamba bugambiye gye bali tanobalaba nedda osobola okugamba nkivudde manya awo ngera kigereza ku producer oyo n'okimukola awo nze nenkirabirako nembuulira abantu lwaki producer yesi yayogedde lwaki omwogerera bakikolera okirabe oba okitegeera yes naye si kya just free yes oba oyagala okikukolerako kuba oba omanyidde bajjajja wali emikolo gye baba balina okukola okikuggyako awo wabeerawo olutalo lusinzibwa okwangu ate kyangu okujja okubeerako naye kikuggyako kijja kuba kizibu kuba bajjajja oba obayisizaamu amaaso obanyoomye kati babeera baagala kulaga nti gye tuli tetulina buzibu wabula oyagadde kukirabako tukireete taata nga bakikuwa mu bulungi bwamu bwe tuddako ebweru eri katono jjajja Lwasa abaana basinze okujjanjaba okuba abantu ndwadde ki ze babeera nazo mostly abasinga kuba na bizibu abasinga babeera n'abaana bano oba baziyita batya mu Luganda nze manyi Olusoga naye let me use English babayita ba autistic children like babeera nga bano abayiika enduuso ababadde tebategeera bulungi abantu abamu balowooza nti like those are just normal diseases naye tekiba normal it is a spiritual disease that is on that child ng'omwana olaba ayiika enduuso bano abayiika enduuso olumu balwana babasibira mu bisenge abantu abasinga beeyebweru babeera n'ebuzibu bwe butyo then ekintu ekirala it's about court cases abasinga babasiba engeri gye bali abaddugavu bambi enyembeera gye bayitamu ebweru eyo lindako jjajja asobola okukikola eri kooti yeeri nabo bajjajja ne bagibalumba bw'oba olina ekifaananyi ky'omuntu oyo n'amannya ge kyekisinga okwetaagisa ekimu ku ebyo ekifaananyi oba amannya oba oli awo ng'avuddeyo avaayo bulungi nga tewali kye bamukoze yadde omulamuzi n'agamba bannaye mpa ensala yange omuntu bw'ati afuluma nviiri kyekyo kyennyini kyajja ekintu ng'akirwani asinga kulwanirira abaddugavu wamaanyi n'abazungu abakolako just because si kirungi kuteekayo like manamba g'abantu like to prove but for them they know and they always gift him
because of his work. Okay. They reward him. Bamuwe ebilabo ne bajja ne bamwebaza, you know. Kati So yejjajja tatera kusaba ku nte, mpulira basaba ku mbuzi ezo. As I told you, Chisinza, it depends, you know. Chisinzira buzibu ki bw'olina. So si kuwagala kusala bwagazi kusala busazi ntembo olw'okuba omanyi obasala nte nawe ogireeta bajja gye kuzisaayo. Yalina kyagamba kyasinziirako. Jjajja yalina okugamba nti kino na kino kye kyetaagisa. Sobola okuba ng'ensonga yeggwa. Si gwe kwetegerera mukwano kuba gwe alina obuzibu. Lwaki tewabwemalira gwe ng'omuntu oba nga wali omanyi buli kimu ekirina okukolebwawo. Kale gwe jjajja oli babayita bate bakongozi? Jjajja Lwasa Obansi. Gwe. I'm his secretary. Yes. Yes, because he doesn't know English well, not in a bad way. Okay. Tamanyi bulungi Luzungu kati nza muyambako like to translate. Abantu ab'ebweru. Kati bw'aba omuntu wewe ayagala kwogera jjajja direct. Aba ayagala kwogera jjajja direct. Ate ayogera naye waba ayagadde. Naye era gw'oba omuvuniramu ebyo. Yes. Ebyama by'embuga bisigala bya mbuga. Ebifuluma. Okay. Ensonga tefa mu Uganda. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child, excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services.
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Olaba bamwagala nnyo era ne bamwesiga ne bamuwa obwesigwa olw'emirimu gy'akoleddeko abantu. Tulabyeko bangi bazze nga bw'oli ng'era jjajja bamuwaana tubawulira tugenda okulaba nti ate jjajja baamukutte. Lwaki? Jjajja ate yaffeera ettaka lya gundi, jjajja yaffeera ettaka eno jjajja ye tabikola. Kyenkugambye bw'oba nga kituufu oli muntu wa mpewo mutuufu buli kimu kyeraga. Yes, lwaki nze oyagala nkugambye nti jjajja akola kino na kino bwe kiba nga kituufu jjajja Lwasa Mayinja akikola gwe kennyini ogenda kwekyerabirako gwe ng'omuntu omanye. Yes, so yeah, that is it. Kati okay, weewaawo kulikayo mu bulango bwa bakama baffe tukyali ne mwana muwala Princess okusobola okuba nga ate akunnyonnyola ensonga z'obuwangwa nga bwe zitambula ate ng'ajjukira nti ye sekuritale wa jjajja Lwasa. Gwe wenna ali eyo jjajja Lwasa gy'ali. Abangambyeko nti ku mikutu migatta abantu gye bali era osobola okuba nga ate obanoonyako n'obafuna bulungi. Princess ono ennyini nange ekyamazima mwerabiddeko okusobola okuba nga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo. Princess, twe tukyali ku nsonga z'ebweru awo nti abaana b'ebweru awo yesimbayambyeko mu kkooti n'ondaga nti mubayambyeko ku baana abalwala endwadde ezigwa mu buwangwa naye nga bo bolooza byaki bya malwaliro. So omuntu oyo ali ebweru omumanyisa otya oba omutegeeza otya nti omanyi abantu obamanyi? Oli abeerawo ngulusi obulwadde bugwa mu buwangwa ye n'agamba omwana wange obulwadde buzungu. Mubakkirizisa mutya? Tewali kubakkirizisa. Ye kennyini ajja nga already ye nga ye mutima gwe ali contented na kikyagenda okukola. Amaze otambulako. Lwaki nkukkirizisa? Already omanyi obuzibu obusumbu omwana wo otambuddeko okooye. Kyekirala kiba kiddako. Kuba bamu basaba ne basaba ne bigaana ne Katonda ayamba yeeyamba. Oba nga togenda kutta muntu togenda kulumya mulala wabula ogenda kweyamba gwe ng'omuntu nga lwaki teweekolako. Abaana bano bagenda ebweru eyo mubayamba kubya nga bwe wangambye ebyensasula biki ebyo? Ebyensasula bitya? Azini bakama baabwe basobole obbasasula. Yes, if you want your bosses to increase on your salary, then that's a very small issue. Ako kasonga katini nnyo. Njogera ku bantu bano gw'oba ng'ogamba nti oyagala kufuna mpapula like obutuuze citizenship papers. Nazo muzikola? Why not? Ky'oyagala Dr. Lwasa Mayinja kyakola. You know? Gwe buli ky'omanyi ky'oyagala kuba oli musawo w'amaanyi. Musawo wa kinnansi. He is a healer. Muwonya. Yes. Tamanyi bapasita bano buli bapasita betu abangi. N'oba pasita nga gw'ogamba nti oyagala kufuna amaanyi toyina ba followers mu church. Oyagala kubeera n'amaanyi nti oba oyagala kukwata ku muntu otegeera ebizibu bye kisoboka. Nga gw'olumiza. Lindako, ndi pasita. Nyina church yange. Teyina bagoberezi. Nyina ate nze ne mu church nange nagendanga nga njanye ebyamagero ebyo. Ebyamagero tebiriiwo. Jjajja Lwasa so kikola.
Omusonga buti, I told you those are just minor issues. Omusoma najanga bwakwata bati ku muntu ategeerawo ebimu. Webuuze lwaki bambala empeta ezibabeera ku mikono. Abasumba. Yes, why don't you ask that yourself? Empeta eno. Empeta gy'abayamba. Eba erimu amaanyi. Ebijja Lwasamayinja abikola n'agikusetinga oba oyagala kumanyikwa. Oyagala kimu kikutambulire bulungi, oyagala nti n'oba olabye bulabye muntu bw'oti ofuna vision n'otegeera ki ekimusumbuwa n'otegeera ebizibu era n'omugamba kola bw'oti ne bw'oti ne kituukira. Nze nnyina obuzibu bwa bamaama jjajja Lwasa obunkolerako. Obuntu butini. Tebajja njagala nga maama bwe musongamu bw'ati 12:45 yankubira ku simu. Otamusonga mukenyeeni ni agenda okweleeta akakugamba, hi handsome, how are you baby? Mungu tonkeeza. Ate kati nga lwaki Tonkeeza ku bulanchi yammwe. kisinziira ku mutima gwo. Sinze saagala ate nkukeeza ogende ng'olwokuba njogedde. Gwe kisinziira ku mutima gwo ky'oyagadde. Akuba obuzibu mutera otuwa obuntu obwo ogenda kulaba omukazi ate akulemerako nnyo. Muyina ne kale koga nti nta. Gwe ky'oyagala Jjajja Lwasa kyakola. wetoolerako obwetoolezi wali. Yes, kuba buli kimu atusobola. He's very powerful. Tuyina bentera okulya nga balanga. Nga bagamba oli eyo toweebwa, simanyi toyina mukisa, toyina ki. Ekintu ekiva ku kimu omuntu ali awo nga talina mukisa, taweebwa. Ekisookera ddala. Omuntu okubeera nga talina mukisa kisinziira. Kuba ffenna we were all born with our blessings, you know? Yes, ffenna twazaalibwa n'emikisa gyaffe. Yes, so just because sometimes osobola osanga omuntu n'akukolima ng'olina ekintu ky'okoze naye olina ava eri random linakukolima n'akugamba nti kale ggwe toliraba kino na kino n'ogamba wa ebyo nawe ebyansi ffe ojja baakatukolima naawe oleetako kakolimo kumba oli olulimi lwe lutonzi. Gye bali abantu. Yes, nekikutambulirako ngenda olaba nga buli kimu kikuyita mu ngalo ssente ze wandikutte n'owooyagala otezikolamu ekyamakulu kikomaawo. N'owoobeera n'emikwano bakulyamu nkwe ab'eŋŋanda bokka bokka nga bo baakwetamwa. Bw'ofuna omulimu bakugoba like nga gwe buli kimu tekiyitamu. Bw'ofuna omukazi bakulya akabuli ake oba ne bakulyako akasenteko ne badduka. Nga talina wadde kyakukoledde. Nga ye muntu mukulu alina myaka 51 naye nga talina yadde omukazi yadde omwana. Kimanyi gye bali? Sibyusa wange. So abantu abasinga babeera n'obuzibu obusinga like many people balina ebizibu ebyenjawulo. So kisinziira ki ekisibya omukisa gwo. Olumu empewo zeewammwe zisobola okukikola. Kati bwe ziba zeewaffe nga mwazeerabira mwazisuula muguluka olw'okuba muwulira musimanya ng'oli tayagala bya buwangwa nange kambukyawe nalokoka musimanga batta abantu lwaki teweetuukireyo gwe kennyini n'ogamba kituufu kweri batta abantu nange kanneetuukireyo nkole ki mmanye okitegeera kati ne babyerabira mu kubyerabira okwo bajjajjawo bagenda kukuba omuggo bagenda kulabya ennaku sente zikubule ogenda kulwala oba abaana bo balwala oba famire yammwe mwenna mwenna mubeere nga temukyazaala lwa byakika kyammwe bye mwasuula oba empewo zeewammwe. So that's why always sente kiba kirungi n'ojjukira ku bajjajjammwe wabanga waliwo jjajjaawe yafa genda omulimeko ekitali kibi nakyo kikolebwa ate kati abantu batya abantu batya nti osobola okugenda okulima ku bajjajja nga tolwa bateekayo eddagala naawe ate n'ofuuka baani abateekayo eddagala era yaliteekayo lwa nsonga ki abafamire abo bamanyi entalo ziba mu famire wekola kikyo okitegeera kuba bagenda natuuka ekiseera nga weekozeko gwe kennyini buli kimu okitereezezza ojja kutandika olaba nga buli kimu kitambula nga bw'okyagadde emirimu gikutambulira bulungi n'oba olina ka bizinesi katini omwagalwakwa nga katambula bulungi nga bw'okisuubira. Okuva etwatandise n'abatula bajja kuba boogera ndaba omukyala alabika obulungi omukyala alina n'akazigo omukyala kyentegeeza nti nga bw'olaba pasita batera otugamba nti bampita buyisi bakuyita kuyitibwa nze nayitibwa pasita gundi n'ebyobuwangwa bino oyitibwa buyitibwa okuyitibwa otya azinojja kyovulaka tuli banjawulo tutya nti waliwo pasita waliwo ali mu byobuwangwa naye nga busi buli muntu wabula tuli balondemu oba ontegeera bulungi kuba ebyamawulire tusoma bisome ebya pasita
bakatandika okubika account nabo babisoma naye nga tebongerako kufuuka ba bishop. So gwenga gwe kyali kitya? Nze okufuuka omwana ow'obuwangwa ndi mulonda am chosen. Mwe mulondebwa bulondebwa? I'm a chosen one. Si buli omuntu agenda kujja bubeeremu. Ate si buli muntu nti asobola okubibolamu kuba abantu abasinga balina emitima emibi. Kino ekintu kye tulimu oba obuwangwa bwe tulimu. Olina okubeera ng'olina omutima omulungi. Nakyo ki? Ng'oyagaliza. Nga tokola bikyamu bibi bya kisirumbu toyagaliza oli omusabira bikyamu ate olumala n'ogamba nze njagala kuba bulungi ate nga gwasinga okwagaliza oli okuba obubi. Togenda kufuna. Tosala musango. Tosala musango. Yes. N'ekirala kale bintu bingi nnyo olina kubeera mwetowaze. You are the chosen one. Yes, I'm a chosen. Ani akulonda? Ntowoze waffe. Era bajjajjange bensinza bempuliriramu twogera enta emirembe. Yes. Era ng'omuntu annyambyeko okutuuka wano wendi jjajja Lwasa Mayinja. Oyo tomuta? Oyo simuta. Kofiira? Kwenfiira Katonda wange. Okay. Yandaze kikyendi. Ye Katonda wo? Nedda nnyabo. Ye Katonda wo. Tuyina Katonda. Tuyina Katonda maama. Nti ye Katonda wange. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gwe rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasaliddemu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Sajoli yabatanduse. Ati muge wakanamu. Ati nze wogamba nti mpakana nze nga nkulagako ekituufu nti yeye. Lwaki mba nze njogera ebingi ng'ate buli kimu kyeraga. Nze sirina budde bumpakanya nze wongamba nti mpakana nga nange nkulagako. Baba. Yeah. Okay. Balebe Olubalusewa TV tulire princess. Okusobola nga ate ensonga tuzoogerako bulungi nnyo. Tuli ku show naye waliwo ataliiwo. Naye nga tujja kuba tutambula mpola mpola okulaba nga ate ensonga zitambula bulungi. Tulina abantu ab'ebizibu eby'enjawulo. Tulina abantu betuwulira nti okiyita otya okugaba oluzaalo. Naye tugenda owulira ate abasawo kambayite basawo. Ate oli ayagala funa luzaalo ate ng'omusawo yamuzaddemu. Kati sikitegeera eyo ngaba ki ey'oluzaalo eri mu nsonga ezo. Anti ensonga lwaki nakugambye ofuna omuntu omutuufu ekimu kigenda kutambulira bulungi. Teri musawo yeebaka ku mulwadde we. Tekiriiyo kiba kituufu eyo embuga teba ntuufu. Ensonga lwaki nkugambye gwe kimu kyoyagala tuuka wa jjajja Lwasa Mayinja. Yirinda okatulu oli mufumbo. Ye mukwano. Allah taata waffe yaani. Gyali mujja kumutegeera. Tujja mutegeera mpola mpola. Gye tugenda mpola mpola. Olina abaana? Sirina baana naye nina abaana ab'omwoyo. Bw'olina? Tujja boogerako abo. Mbadde manyi ogenda kuwakana mbaleeta. Muganda wange yakitadde dda. Okay. Omuntu ayinza okubeerayo awulira buli muntu ayogera agamba empewo kyeki. Tuyina empewo n'oba otudda n'empewo n'ejja nekuyitako. Ne empewo kyeki. Omuntu kyagamba nti nina empewo.
Eziba mpewo za kika. Empewo ziba mpewo za kika mpozi nga gw'olina empewo gy'ogamba nti empewo ekufa oyagala kwambala sweta. Eyo ya bulijjo. Empewo nti oba owulira empewo. Naye empewo nze nga nze sijja kunnyonnyola bingi ku ebyo. Wabula w'onaaba ng'osobodde okukola eri omukulu Jjajja Lwasa Mayinja ajja obbikubuulira obulungi. Byonna bajja kubinywa. Ajja bikunnyonnyola. Ye oli mundeeterako ne mufunako. Abantu ne balabira ddala oyo yennyini nnyini. Sijja kulimba kuba Jjajja Lwasa Mayinja abeera bize nnyo. Nnyo nga bw'okisuubira. Ebiseera ebisinga afulumako mu ggwanga. Ebiseera ebisinga akolera muno mwennyini naye abeera busy. So it depends. Oba n'ofuna program, oba n'ofuna program naye, n'oyogerako naye, then ye n'agikuwa ne mwogera. Branch yammwe mugigulawo ddi? Mu Gwokutaano. Ekiza n'ojja kuba ogenze? Kisinziira kiki ekintwala. Ng'ate no branch gye ziri nnyingi. Kisinziira ki ekintwala. Naye ziba ziri muno mu Uganda kisinziira ki ekintwalayo. Okay, kati Jjajja Lwasa yekka yajjanjaba? Ye yekka yekka omusawo mu Uganda ajjanjaba. Yekka mu Uganda? Yes. Abasawo mwebali naawe mu Uganda bangi. Gwe mmanyi. Yes. Gwe gw'omanyi nga ggwe? Mumanyi era amanyikiddwa. Okay, tulina ebibiina bye tuwulira. Tulina ekibiina ekigwa Mama Fiina, mpozi kiba kitaba ekyo. Mulo oli abitegeera nnyo. Uganda n'eddagala lyayo n'obuwangwa. Uganda n'eddagala n'obuwangwa. Tulina ekya ono omukyalo eyalwadde ani? Kulannama. Tulina Kulannama. Kati muki kye mubuuza? Kati Jjajja Lwasa yaagwawa mu abo? Jjajja Lwasa Mayinja ye musawo akulira abasawo bonna bonna mu East Africa oba mu Africa. Bali wansi we. Ye alina kibiina ki? Kati ne nkugamba nti omuntu akulira bali mu Africa. Ye bonna ne Mama Fiina nga mwali? Mama Fiina yani nga simumanyi. Mama Fiina omukyala gw'omanyi? Sylvia Namutebi. Togenda kunkaka muntu gwe simanyi nva Busoga Idinda. So Mama Fiina timwidi. Manyi Jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu mu ndwaire z'ekinnyansi. Bano abawulire. Siina gwe mpulira Jjajja Lwasa Mayinja yekka. Bannange. Kintu kino buli mwalina bw'akikuba. Okukikuba kitya? Okukitambuzaamu engeri okukitambuzaamu. Badde mmanyi Mama Fiina ye mumumanyi. Okay. Kati producer wange alina ke yabuuzizza. Mukyala wange bw'aba ayenda. Jjajja Lwasa ayinza munnyambako atya? Oyagala bamukuyambe mutya? Oyagala basooke bamukwatireko naye kennyini omusange mu kikolwa? Oyagala Jjajja Lwasa Mayinja amusibe nga gwe wekaweka gw'ayagala gwe kiki ky'oyagala? Amumpeere kufulu. Nze nyina ekisumuluzo. Olwo obuntu butini nnyo. Akuwunyiriza buwunyiriza ng'okyalina wala. Oba kitegeera? Naye Mungu. Mmandi awo nga nze ampunyiriza ndi eri ne geti sinnagiggula. Mukwano, those are just minor issues, you know? Oba obusonga butini nnyo. Okay. Baani bwe tuyinza okulowoozaako bwe mwali mukozeeko, bwe mwali mujjanjabyeko? Noga nti bano. Nga kye nkugambye, ebyama by'embuga bisigala bya mbuga. Yes, kyovula tojja kulabayo muntu yenna yenna azze mu mbuga n'agenda n'akwata nze nva mu mbuga era nva kukola kino na kino era ndowooza munda bye nedda mukwano togenda musanga. Bano najja nakwataga gwe nkumaze. Bukyo mmanyiira. Jjajja Lwasa Mayinja tebamubamukirako. N'ojja n'obukadde 10 nga tagenda kukolako tajja kukolako. He's not after your money, but he's after your happiness. You know? Wangi mama. Yes. Kwa tali ku kya ssente. Tali ku kya ssente. Ali ku ssanyu lyo. Ate si kya bwereere. Naye nga atayagala osigale ng'oli musanyufu. Ng'ayagala osigale oli musanyufu nga buli kimu kikutambulira bulungi nga bw'ozza okyagadde. Nawe bw'oyagala mukazi mufumbo nga gw'owulira gw'oyagala nga waliwo nga kikulabikira bulungi.
olina amanya go bekifaananyi kye gwe jangu nange kenyini nyini ekyo nkisobola kuba obusonga butini nnyo oze ku ddagala tondeeta lwaki awo okunkeeza naawe kenyini nsobola okugyamu ssente zo oba nsobola okukolesa ekintu n'okuguzisa ettaka ate n'olimpa jasi nga nkoze bukozi kaddagala katini n'okola otya n'enkuguzisa ettaka n'olimpa ekyapa n'okimpa nze owakanamu naye lwaki ate tontiisatiisa naawe okosi kutiisatiisa wabula nkulaga muze naye nengula ettaka lyange nsobola ate mbu nenzija nendikwa n'ekyapa kyange nsobola okukikola mukwano kali ng'olompadde ki nga nkuwadde ki bwe mba nkyagadde lwaki sikikola si mu bubi nkuze ettaka lyange bulungi nnyo ekyapa kyange nkitadde mmanya yange ate nkireeta nkikuwa gaakyusa nze ojja n'ongamba princess bambi nga nkwagadde ekyapa kiikyo mukwano bambi nyamba nekugamba tekirina buzibu leeta nze nja kukuyambaku lindako nga nze ngamba nti nyamba okitwale ng'onneegayirira bwegayirizi tunaasigaza abakyala wamma mujje ng'oyagala omwami we asigale naawe aleme kwagala muntu mulala yenna yes come ekyo mukigatta muti oyagala okumanya bwe tukigatta ojja kujja ku mbuga embuga esangibwa embuga enkulu zisangibwa Jjinja Bugembe ku lubiri ng'ewa Kyabazinga tulina e Kampala mu Nnyonyo opposite the Deputy Speaker of Uganda Minister Tayebwa then the third branch is at Busia ne Busia gye muli everywhere anywhere you want to come you're welcome ensonga zonna nga ziggwa tewali ensonga etagwa era weeba nga tesobose agenda kugamba tekisoboka togenda ewalala kozi ng'oyagala to scam you yes naye ng'oyagala ekintu ekyamakulu oba ekyaddala nyina omukyala eyo ali eyo naye azaala nnyo abaana abalenzi ayagala ku mwana omuwala mukwano obwo busonga butini busonga butini nnyo ne babeera baana abiri nga tozalangako mwana muwala n'oba ng'oli lubuto oyagala kukyusa luzaalo kisoboka ne baba balongo kisoboka okay lwa Lusaba TV kooli nze Agisa mu program nsonga ku nsonga olunaku olwali nabaleetedde omukyala tuli ku nsonga tuzoogerako jjajja Lwasa afuuse jjajja Lwasa buli kibuuzo kyo kyonna ky'olina ku nsonga zino zitutambulire nazo olunaku olwaleero ojja kuba oziteekawo mu comment section tuli ku YouTube agenda osubscribing olikinge ate okomentinge ne ku TikTok kwe tuli osobola okuba nga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala katuwummulemu katono ate tukomewo kirikita agenda kundaga nga atandise ovaayo asooserako okay mukulike eyo mu bubaka bwabakama baffe tusobola okuba nga ate tuliyongerera mu nsonga nage tuli ku programu nsonga ku nsonga nze Agisa mwe olunaku olwaleero tulina omukyala princess ono nno nga ye sekuritale wa jjajja Lwasa tugenda kuba tuwugira naye ensonga nga tuwumbawumba mpola mpola akawunti y'ebisa ebisinga tutera ogigoberera bangi abagigoberera princess Tiana naso okuba nga ate abaako obubaka bwabatuusaako abagimanyi mugimanyi ku TikTok so producer ogera kuba omumpa nyina ebibuuzo byange binjaga okuba nga ate nsemba nabyo nga mubuuza Tiana ebisa ebisinga okola TikTok yo naye nga olina oba nkiyite ntya video zetera okukola kweri nga olina video gyetera okukola ng'olina nekintu oba ogulinga musota bwe kityo era abasinga ogera okola mu comment bagamba olabika olimba gwe guno ogwa gundi ogwa babuyita bati obwanda bateekamu obwanda bwe bityo osobola omukwatako n'omwerabirako nti si musota tofaayo sijja mumukwatako sijja mumukwatako tofaayo Kiza huyo ali mu kugamba tayagala ye Kiza bamuyita omulongo Kiza omulongo Kiza naye sijja kumukwatako omulongo tusanyusa okulaba ku lubaluseewa naye kati omulongo
omulongo anti babazaala muzaale kati gwe omuzaala omulongo Kizza sinza muzaala yes nze ndi mulamu we gw'oli mulamu we yes ndowooza olaba ali mu kususubukako atwala obudde n'asusumbukako mpolampola n'afuna omubiri omupya yaba yeeyubula buddakika afuna omubiri omupya yes alya mmere ki omulongo Kizza alya amagi amaganda amagi g'enkwale asobola okulya bisikuiti asobola okulya ekibumba naye obuvumu obujjawa ng'omukyala gwe bikya bisinga abakyala batya n'ekisaanyi gwe okubanga omulongo tomutya bwotyo omulongo kyekigwa otya baganda otya okutuulako nabo mbaagala naye embeera eno si be bali bennina osobola omukwata producer gwe obwenya nedda baabe nedda mulongo omulongo Kizza talina buzibu kati Kizza obeera naye waka Kizza abeera naffe waka ate yandibadde wagwe baganda bo tebakukyalirako waka tebabeera naawe tolina mwadde okutya kwonna gw'olina kutya ki ne baganda bo ng'otudde nabo kati aho olina kutya ki nga ndi naawe wano anti oli agambiddewo tewali kituufu oba toyina oba olina okuba naye so nange sirina buzibu na Kizza ono gwe bayita omulongo Kizza era naye abeera ne jjajja Lwasa nnyo n'amaanyi kuba ono muganda ono ye muganda we ne jjajja Lwasa mundeetereko lumu ekyamazima mulabeko ojja kumulaba naye nga bwe nakugambye ababizi lindako aba mulamuwo ono mulongo aba mulamuwo ati kinnakigatta bulungi kati ate olwo omulongo ono aba mulamuwo kiba kitegeeza waliwo bbaawo kati bbaawo yani obwedda nebuuza ngamba ati balinaye obwedda bwekitabo kitambula ntera okulaba abaami nga bakola ne bakyala baabwe gukyejja kitokubanga gusekulitale gwali mu nsonga wali eri sinzaali mu nsonga wali eri muyambako ate yansomesa obuwangwa n'ennono yansomesa eri eddagala ate eddagala eddungi si eddagala ebbibi eddagala emiti emirungi si emiti emibi kubanze ffe emyoyo gye tukozesa oba emyoyo gye basamanja gyakola nagyo si mibi abali balubalusa TV ensonga bweto bwetambula kati omulongo ono talina buzibu ye kumulaga mu kamera engeri gy'obadde omulaba nga omulaga nnyo mu kamera olina buzibu kingoba ogituddemu okuva obwedda tiwali buzibu bwakutuuseeko Kizza naye alina eddembe alina eddembe lye si muntu si mwana anti buli womuyita ekiri ekyakyo oba olaba owulira sawundi eyo emuvaamu nyina ga mulongo era omuyita omulongo Kizza si kyatteeka wabula lyerinnya mulongo Kizza poliisi ensonga ozitegedde omukulu no ali mayiro 600 kati tutera okulaba kuba nga tuwumbawumba aba wildlife batera okugamba ebyobuwangwa bibiri naye oluusi oyinza okuba ate omulongo mumazeeko emirembe nga tasobola kubeera naawe bo ne bagamba mutuwe tumutwale mpozi aba wildlife be bakola bati be bakwasaganya ku bya aba wildlife nti be bakola batya bakolaganya bya mu nsiko eryo be bakola bati be bakwasaganya embeera nedda yogera kuba ndaba oli mukuteekogera Kizza wayi talina buzibu be bakola bati watusoke tuwummulemu
Talika. Soka tuwumule. Tuwumule. Nawe nali jageze. Awe nkobi. Gwe. Getu muzike ya mulomo chizo mjeo. Labo oli jai. Gwe. Chicho kwazeri. Ekyamazima. Omulongo kiisa. Kantule wano. Ngenda kutuula. Anti leka netuuze. Bale, akatebe kano sookeetaliza. Wuuno yabadde alemerako. Ono wedda yakulemerako mu butuula wano. Nze ekyamazima. Tuwunzike program. Producer. Okay, tulumbe. Nga tuwunzika. Tugenda kuwunzika. Abatulaba. Ogenda kuwunzika n'ebyo bagamba. Kiki balina okukola. Era mbeera ki tugeze omuntu emutuuseeko ayinza kukola atya. Yonna bino embeera ebizubyo. Ngoba okimanyi tulina obuzibu bwonna nga tekyetaaga kulanga. Siriwo wano kulanga. Naye oba omanyi olina obuzibu, olina obulwadde obukusumbuwa, olina bikususseeko, bino akina ttaka biki, jangu oyogere n'omukulu gye basa mayinja, agenda kukuyamba. Buli kimu ky'oyagala. Wabula si bya bwereere, omanyi Abannayuganda mwagala eby'obwereere naye wano wadde gye basa mayinja teri kya bwereere ate buli kimu akikolako mu butuufu bwakyo. Okay, tweyazeeke olunaku tutambudde. Tugenda beera tubeerawo buli lwakuna. Buli lwakuna tugenda banga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo. Oba oli awo jjajja Lwasa alisiima n'agaana naye kankyalewo ku lubaluse wa TV. Naye Princess Tiana olunaku olwayo bw'atyo kyamazima. Omulongo. Okay, tetujja kusooka wano nze ajje Samuel olunaku olwaleero bwe tutambudde naye nga tujja kuba tudda mpola mpola. Agambye nti buli ndwadde zonna nga zikwataganya ku bintu bya nnono noonya jjajja Lwasa ne branch azigambye osobole okuba nga ate ensonga zitambuza bulungi. Bakoze ku bintu eby'enjawulo bangi be bakozeeko abali mu mitala w'amayanja yonna ate ng'omuvuunuzi accent mugiwulidde ennungi nnyo. So obudde bwonna tujja kuba tubazza ate oba oli awo nga jjajja Lwasa asiimye tomanya ayinza okuba ate n'aga nti naye kanzije naye wanajjira naffe tujja kuba twetegese ekirungi. Omulongo kiyiza kati nange ntandise okukwatagana naye bulungi. Sijja kuba ate nga Shane esoose. Akuume atakumira mpeera. Producer Katabira abaddewo nnyo ensonga azitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Akuume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaale.
Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.